nengera radio bwenti netegereza nnyo kati ngali mu lusegende lwa maje manji nnyo nga bakumba pa netegereza nnyo ndaba akalevu netegereza ndaba ebikomo biki Moses radio kati balina batuuka ne bakyuka byonna ebitonde erije ebiri emisota muguru wali emisota girina ate emirala era ejenjawulo nga girina emitwe ejenjawulo waliwo ebinyonyi nga birina ebiwawaatiro mukaaga kati waliwo ate ebisolo ebimu nga birina amaaso like eyes mu maaso n'emabega nga kyo kirina amaaso buli wamu wonna nga kiraba ndaba Paulo Kafeero nindaba Pastor Iga sokoleke Paulo Kafeero wamulaba ndaba Paulo Kafeero naye ate kati ye nga ali eri mu bakadde yalaka ndoza nga oba oli awo yavadda mu bana abakumba nga ali eri mu bakadde akati Moses radio bano n'ebitonde ebirala ebiriyo bali mu nnimiro kati va ku bino ebyaffe nti ffe tuli mu ggulu waliwo eggulu ffe we tulindirira naye bano bo Moses radio benkugamba bennalaba wano mu kuzirika wali nga bakumba ate bo tebali wanene mulina eggulu lye tulimu waliwo ennimiro gye bali enjoyoto obulungi mulimu ebimuli mulimu ebibala mulimu emigga egikulukuta ndaba Pastor Iga ng'okwazirana kwalimu ali wano mu ggulu eryokusatu Pastor Iga waffe yennyini kyolifa teweerabidde ki kyolifa teweerabidde Pastor Iga nga mulaba nga ali mu kwazirana ng'asaba Pastor Iga ng'asaba ng'atuyana ng'ayagala kyaki alaba endiga ze zasaasaana Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Mwali Musozi bwe yayimba yagamba nti obulamu bwe yagamba okutuwa yakiraba buli kumpi wadde nga olinganga obuludde naye kangume era kagume kuba akimanyi nti bujja alijjawo buno obujjudde obuyinike n'amaziga olwatuwe buli bwe yatusuubiza obujjudde amatendo okwesiima n'amasanyu ndi mugumu kubanze nkimanyi talimba era naye mu luyimba n'agamba mugumu nnyo okuzaama kuba yasuubiza yamanyi talimba. Tubalaba bangi bambala amataayi mu kkubo ne baseka naye ng'ekiro basula bagugumuka. Tubeegomba Solomolokeeza ebbeeyi amayumba amalungi ag'ebbeeyi naye nga basula ku biweke basula bubi naye oyo awa obulamu bwe Kristu taliba na buyinike era alifuna otulo otumala alimukiranga mu ddembe era aliyabakiranga mu ddembe. Bw'olaba omuntu ayogera ebya Kristu bw'oba tonnabirowooza akolabira ddala mawube awedde emirimu naye ye greatest mistake gye tukola. Gezaawo Kristu waffe olwaleero kirowoozeeko wadde nga omuzimu gw'akasigala omuzimu gw'obwenzi ogw'obukumpanya n'ebirala bikyakuli bubi naye kale sooka okyatule ebirala bijja bigenda mpola gumu ku gumu tojja kyuka mulundi gumu otunule gy'oli tekiriyo mu byafaayo by'okukyuka naye change is a gradual process mpola mpola gradually. Ne Kristo bwe yali ateekateeka abayigiriza 12 yabateekateekanga gradually paka bwe yatuuka ku nkomerero y'okubategeeza nti kakati alina okubaabulira addeyo abategekere. It was a gradual process. So toga nti ndokose nvudde ku bwenzi nvudde ku sigala nvudde ku ki anedda so okkiriza omulokozi mpola mpola ebirala bijja kugoberera.
bagana abantu bana Bonchate Foundation tumukuzimbira abaana somero Kamengo likodi zongedde okumenyebwa kaseera katini craft art and craft block yetwatandika etuse ku beam tugenda kugisereka essomero lyatuuka cooperate naye tugenda kulisereka oyo wabasi Katonda abaani webale gwatuwadde ebifaananyi bikusiigira akasente kootuwadde kekatusobozesezza okutuukiriza kino twagala tujja abaana b'oku luguudo bonna ku nguudo tubatwala Kamengo tukoye okulaba abaana abanywa ebiragalalagala ne batta abantu ne bakuba abantu abaana batamanyi Katonda ne bonateeka otya omwana wo naye ng'owaneyi batamanyi Katonda bw'ali mugwako ajja mufuumula Katonda mu mutwe so nga bwe tuteekateeka abaffe tulina n'okuteekateeka abanneyiba baffe n'ab'ensi yaffe olwo nno tubeere n'abaana abasobola okwegatta nga tewali atya nti omwana wo oli bwe yeegatta n'owange obwana buli kasawusala ne bujja mu baffe tetujja kusigaza baana nedda abaana bonna balina okuba n'eddembe lyabwe nga baana kubeera baana so bw'okwata wano enkwata wano tujja tukiriza ekirooto ekyo twajja n'enjiri ey'okugoba abazungu mu miranga gyaffe kale leka bajje nga beeyagalidde naye si ffe kubakaabiriranga buli kadde ng'ate naffe tubisobola enjiri eno egamba omwana wa kintu kula omwana wa kintu omwana wa nnambi kula omwana wa nnambi waki osindika muno mu bazungu nga ddala naawe okimanyi nti olinamu omutwalo gusobola okumuyamba otandikawo ka bizinensi osobola okuseka naye omuntu bw'asuubula ensenene ez'omutwalo n'aziteeka mu kalagala bw'azitunda ajjamu ekyebiri bw'ajjamu ekyebiri n'enkya naddayo ajjamu ekyesatu oba ekyena eyo nayo bizinensi so tuwa ebifaananyi essomero lino tulitwala emmaaso ministry neggulwewo twagala olunaku lweriggulwawo lube lwa muwendo era lujja kuba live ate nga tugenda giggulawo soon kwaga tubuzayo kusereka tuyiwemu ettaka tutandike furo tutandika designing enguudo amadinisa tujja gakola ng'abaana bali mu kusoma kuba ebyuma ebikola amadinisa tubiinira tugeekolera kayo tujja bikola kasita tumala okusereka nga tukola furo nga tutandika okukola enguudo nga tusikana amasannyalaze nga foundation tugiggulawo ebirala byonna tugenda bikola abaana basoma ngera foundation egenda maaso ministry ngegenda maaso so tulina scholarship identity kati kamu n'ekitundu gwalina omwana wo nga wandyagadde afuka emmemba w'okuntikko so tuwa akati kamu n'ekitundu ne tumufuula mmemba afunamu biki asoma okuva mu primary 1 paka mu P7 era tumuku design emyaka 18 ng'asoma ebyemikono buli kimu muganda wange sitaani takukema enteekateeka eno neekuleka emabbali takukema kubanga ogenda kwejjusa ng'olaba byolowooza nti tebisoboka bisobose nnyo ate otandika okubyegomba naye ng'ate okubiyingiramu ate kati bizibu omwana musasulire scholarship identity kati kamu n'ekitundu afuuka emmemba ffe tumusomese mu kisulo ne mulabira ekyaziza okuba ekika ekyawaggulu weewaawo kale omukulu omukubi amawaiti amawaiti gomanyi nti nasuze nanjala olwakuba olaba amawaiti leero nsazeewo okwegumya bwegumya ne ngamba amawaiti genkanga kubemu sijja kunaku tejja kuntuusa ku kino kwejaawa ndowooza olabe mabega mbadde nga nzija nyambala vesti nenzija nga nyambadde zireflector ng'oluusi oyozeze engoye tezikaze oluusi okoze bwoti ogenza okunoonya ekyokulya kikubuze n'obula obudde obwoza biki naye kakati obudde mbulina kubanga sikyakola sikyalina obudde buli obwali busiba enjaaye n'obwali nga bugenda mu mayirungi eri okugameketa ne bannange kati mbumala waka nga ndowooza ku kigambo kya Katonda nakwetegeka kati ekyanjigisiza y'amawaiti gano programu ewedde nagamba nti sikyatundira ddala njaaye ate nga mukitegeeza kakati obwavu obwannumamu awo ku Sande nina kasitoma wange weeyo nalukolongo nga nkubira essimu nga ngamba waayo kiri kitya olinamu konze sirinaamu naye nsobola okutetenkanyiza kubanga yampa emitwalo 2 egyaki egyawamu atwala ebintu ebyo bya mitwalo 2 egyawamu kitegedde nga ngamba mbadde neetaaga onfunireyo neetaaga ndi mu bwetaavu naje ngenda ne mugamba nno munnaye mbadde siriiwo kitegeera nga ngezaako okukyewala
naye oluvannyuma nendowooza munyo nengamba naye emitwalo egy'ebiri wagisindika ejja wamu egyo sinaba ngenda gijja mu kaseera kano nemukubira essimu nemugamba ekituufu nsobola okukolera naye sooka oteekeko ssente nfune wanene pepe ebintu ebisembayo ndabe nga nkukolera ebintu byo mba ndi awo nga ssente azitadde ku nnamba gye namugamba oziteekako kakati nensooka ndowoozaamu awo zino ssente nkoze nti omusajja ono ssente zino nzifunye embere nga ndyako mpola oba nedda nengamba kangende nenfuna akamaali enjaga akayaga nyina nenjifuna high grade olisikanka omukambwe akuba n'obolota kakati nemuleeta nemukolako bulungi nempepeta ebintu ebyo mbitwala akadde kubikongola nojjako ebisubi nojja ku muti nobisalasala nojjamu obusigo nosala filuta nobisiba obudde obwo bwonna bwonna njagala ekyebiri kiri mbere nga olunkoze ekinkifunye munenga mmaliriza kyantwala esawa ndowooza nga 3 amalizo bisiba bulungi nga nkubira mukama wange nti biwedde nga ngamba abiwo wa boda abindeetere ndi wano Makindi nga nzikirira nga nfuna wa boda nafuna ono owokukuba atambula nga mugambo waayi waliwo no eyeetaaga okwogera naye otwale ebintu bye wano ne wano ng'ayogera naye ku simu yange namugamba andi wano wewati bireete nga mbimuwa byemeka byebiri ebiyaga ebisada biwerako kubanga ebyo ebyebiri mwongeza nomwongeza kati kintwalidde obudde bikola amangu awo nga mbiwo wa boda daba bwe neerabira okujja kuwa boda ennamba ey'essimu olwokubanga owa boda bwe yaŋŋamba nti bwe yayogera naye ku ssimu yange n'amugamba nti otegeddewo jangu wane wakatende nti otegeddewo nti ye ntegeddewo olugezigezi lwawe n'aŋŋamba awo ntegeddewo oyo ngenda mulaba ngaowa boda ng'agenda n'ebintu oza yatuusa ebintu teyabituusa wa mukama wange byenkugamba reality nendyokangwa mu katuwagiro olunaku olwo lwanzibuwalya neŋŋamba buno bwe bumu ku bubonero kyeka mukama bwandaga nti guno omulimu guviireko ddala gwesonyiwe va ku njaga nensooka nfuna okusomozebwa okwamaanyi kasitoma nkubira kubanga omunyi w'enjayi bw'abanga ayagala njayi mu kaseera akaba ajagala kintwalidde essaawa 3 nnyo okugimutuusa ate kati tetuuse nankubira n'alyoka ŋŋamba nga bwe mubbye wandibadde atlisto ŋŋamba oyagalayo omutwalo nengukusindikira n'otantuusa ku kino vibe yange ogisse biki nange nempulira nga kinkutteko kuba bannaaje omusajja emitwalo gy'ebiri neŋŋamba nkoze ntya sijja kumwegaana nenzamu nengwa mu bbaafu bino ebirala ebisigaddewo nembikola nembikongola nenzamba nakasibawo nga biibyo nga 5 omusajja nga ndi bubinyo ng'agamba wano nkoyewo ekituufu gwe kakati nkwesonyiye era biki nemugamba mukama wange ebintu byonna nabisindise naye owa boda tabituusizaawo bosi wange n'akaaya nanyo n'ayomba kye nakola nensiba ebintu ebirala nenfuna boda nembimutwalira naye nakolera bwereere lamba natamiriza bwereere nakolera bwereere kubanga emitwalo egy'ebiri yali gya bbanja ng'aginsindikidde nomuwa ebintu bye babibbye bino ebisigadde byenofunako ka profiti nabyo nembisiba nensigala nga ndi ku 0 era gwolaba wano enjala erumanzi n'ekyokunywa kyennyini ekitiiye ekyange ekyokunywa sikiraba kuba noonya mu kasasiro tekiriimu nezisuubula tewali era mwana wa Katonda bwenkubidde essimu neŋŋamba Kyozeni John misinde kuweereza Katonda saasoose nakubuuza kuba tulaba MR live nenkomyewo nate John Loyise baggala wa Lusimbi Kyozeni John Ricky Roy Headboy AK6K nkomyewo kuno nga ndi munakuwavu nnyo kubanga line kubola bongo gwoli mu kulinambikamu nze nali gumite nga numa omuddo gwange nemba ne famire yange ey'omuddo n'eyenjayi era nga banteekako tugume nga banteekaka obulamu bwe babukyuka birabikanga ebikalu byemu naye tugume labongo bikalubidde ddala obulamu yatusuubiza buli kumpi bikalubidde ddala era leero ndowoozaamu bwe nva wano oli gwe nasingira essimu ngenda mugamba ssente ezisigadde ampeemu ssente ezisigadde essimu bakumanya ssente mitwalo 6 naye kakati essimu eri eyo mpuubaala kitegedde kakati bw'otandika okuwubaala ani idle mind ebeera nnyumba ya sitaani ng'otandika okulowooza kankinywemu otandika olowooza kayo kitegeera kati nze njagala kyengenda okukola essimu eyo ngenda mugamba mpeemu ssente ezisembayo mbere waakiri nga ndyako ku luno sigenda suubula njayo kubanga yo mwoyo yandazeeko sooka osomye ennamba y'essimu mwana wa Katonda ali eyo omu mu Kristo munnaffe ajja kukuwa ssente zijjayo essimu yo ate waliwo agenda n'okukuwa ez'okulya nga tosabiriza wabula ziteekeko
kola ku bya studio ndi munakuwavu nnyo leero ntambudde mu kasana kano gula sinnaba kunywa ddolendo lw'amazzi 0709 65 75 31 0709 Walusimbi John. Mwana wa Katonda wenna ali eyo nsaba ku buyambi 0709 65 Amaina n'ebintu byenjaye bino kati oli asobola okuba yonagana ate oyinza omuwa ssente n'enfujirira ekikolwa ky'omubisitaani. Nze mwenyini nze nenkuwa obujulizi ate era byenkugamba sibitegeke nti nga bagamba abo baba bitegeka amanye engeri baba bamanyi omunywi w'enjaye mbu oba weebuusa nnyo sibitegeke nkuwadde obujulizi nenkugamba nakola ebintu ebyo sifiirwangako nze sikolangako nsobi ng'eyo kitegedde naye ndowooza oba oliawo okuva lwe tuli wano mu kamera mwoyo abeera nnondoola ate nga bwe nagamba ayamucoze ne kakati akaseera obeera obuzaabuzibwa kakati mwoyo akuyita abakuyita oli mulonde jangu tandika buno obuweereza baabusooka obaveeko kakati nange nemba nga mbuzaabuzibwa naye ku lw'ekisa kya Katonda nkyaliwo nkyassa kitegedde wewa owaayi twakoma mu ggulu liyingidde olabye malayika wali okuyimba kwereere kuzina mpere esiiba ekola ki nye malayika ziisaawo emmere ebyokunywa zikugamba waayi John tonyweko tusanyisa okukulaba kibakulaga akati mbadde natugende mu ggulu nga tusoose okukkiriza okwatula waliwo essala gyenjaga tusooke tusomemu kuba nasalawo buli lwenzija wano nze manjaga tusomeyo essala emu oba bbiri kitujjukiza kuba nze essala nange gwolaba wano ssebo kyantwalira obudde okuba nga ziri ku lulimi lwange kitegedde kakati gwe oli apooso oli gwoliki ndi mwana wa Katonda oli mwana wa Katonda okimanyi nti apooso ffenna tuli ba apooso kati Yesu we yalonda yajja n'alonda abayigirizwa si be ba apooso n'abayigiriza netandika okuyigiza naye ati lwakubeera mu buyigiriza obwo mubeeramu abapooso abalonde gwe apooso mulonde nze nagoberera ggwe ffenna tuwuliziganya ne twewabula abayita ababiri bakola ki bejjukanya njagala tusooke tusome essala zino mwana wa Katonda ali eyo atulaba twatula okukkiriza nga ffe abaweereza kuba nange ndi muweereza siri chozeni kumpa ndi chozeni kuweereza nzikiriza Katonda patiri omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana we ali omu yekka ye mukama waffe eyali mu lubuto kulwa mwoyo omutuukirivu n'azaalibwa Biikira Mariya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomerwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda patiri omuyinza wa buli kantu alidde okulamula abantu abalamu n'abafu nzikiriza mwoyo omutuukirivu ekereziya katolika omutukuvu okussa ekimu okw'abatuukirivu okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amiina mirembe Mariya ojjudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu Kristo omwana ow'endaayo naye wa mukisa Mariya omutukuvu nyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina ezo zessaala zenjagadde tutandike nazo olwaleero nga mbatwala mu ggulu otwala mu mudido kakati twasembayo tuli mu ggulu liri eryokusatu awabeera abajulizi saints bano ababeera bakoye ba St Paul ba St James St John St Jude St Andrew oba St Sam neera naye yali mutume mujulizi kakati gwe tutuka ku St Sam nosoka obangwawa oli muweereza mu ggulu lino eryokusatu ekibeerawo kusaba kusinza kutendereza kunyumirwa kusanyuka waliyo n'okunyolwa waliyo okunyolwa okw'amaanyi waliyo okunyolwa n'ennyiike eby'amaanyi biva ku ki amasanyu gye gali mangi nnyo abantu balya ne basanyuka naye tobeera satisfied ku lw'ekyo kyolaba ekyasigala eno wansi ku mwana Adamu okuviira ddala ku bano abajulizi okutuukira ddala ku oli atudde mu ntebe ey'ekitiibwa ne mutabani we atudde ku y'obusaasizi bonna wabeerawo tayimu y'amasanyu ne tayimu ey'okunyolwa munakuwalira ekibi kiri okunyolwa olaba oli akaalakaala n'ejjambi agenda okutema munne kaakati tuli mu ggulu awo eryokusatu bigenda mu maaso okunyolwa weekuli
kunyola kutuukawo kusaba ne kubeerawo amasanyu ne gatuukawo kati amasanyu gatera kubeerawo nnyo nga waliwo abeegasseeko kati ŋŋanze kuba Yesu bw'antwala nanzijja Magome nampisa wano nantuusa mu ggulu liri eryokusatu ate awo yandeka awo yandeka yasooka nandeka awo ye ne yeeyongerayo teyantwala kutuuka eri mu liri erya kitaffe kubanga eri tomala gatuukayo eri yekka yalina password kati asooka nandeka wano twamalawo nebbanga yandekawo bulesi kubanga wetumala otutuukawo nalaba bulabi ekire nga kimutwala ekire nga kimutwala bwekiti ye n'amalayo mpaka wa eri mu ggulu liri erisembayo nga sina tewali nakyali kyoyinza kulaba kusukkaawo bwabulirayo bwa tewali kyolaba kidda ku bano n'obalaba bano abasigaddewo nenzira kwabo twamalawo nebbanga awo mu ggulu eryokusatu nembeetegereza nga balina engule baazibawa engule zaabwe zaaka omuliro nembeetegereza babeera mu kusaba abalala babeera mu kukumba abamu babeera mu kukumba abalala nga baweereza naye nga tuli awo nange nentuuka neneebuuza tukola ki wano kubanga natuuka nange ng'ekintu tte mission tugendawa mu ggulu njagala kulaba ku Katonda Yesu ye mmulabye Yesu mmulabye ne mmulaba ne mmwekkaanya okutuuka okuntuusaawa mu ggulu eryokusatu kati nga ndi ku kimu njagala tuuka ki ne tubeerawo awo nange nenzira ku y'okusaba ne tudda kusaba ne tusaba ebbanga nno ne liyita kati waayita ddaaki ne mbuuza omu ku bakulu abali awo mu ggulu eryokusatu ne mubuuza naye wano Yesu nga takyajja ye Mukama Katonda entebe ye gye boogirako yo nga sigiraba kubanga mbadde mmanyi wano twatuuka naŋŋamba wanino tonnaba kutuuka wano naffe bolaba naffe tukyalwana nnyo kulaba nga tukola ki tutuuka erira twatuukira wano tukyaliwo akati naawe obudde bwe bunaatuuka ojja kukola ki ojja kugenda nemugamba naye nga tuluddewo Yesu takyajja sikyamulaba nemugamba kati nkoze nti okutuukayo eri wakiri njogereko ne Yesu kubanga yalina otutuusa eri naŋŋamba olina kukakkana obudde bwe bunaatuuka bujja kuba butuuse era ojja kulaba nga buli kimu kyekola bwekozi nenzikakkana netusaba kakati time etuuka manyi nno budde okuyingira eri mu ggulu liri erisembayo kye bayita eclipse muba mulina okulindirira enjuba eba erina okulwana n'omwezi kakati omu ku bakadde wano wetuli mu ggulu eryokusatu aŋŋamba nti olina okugumiikiriza obudde bwe butuuka omukondeere gujja fuuyibwa obubonero bujja kulabika ako ke kaseera Mukama waffe lwajja okuggulawo eggulu netulindirira nga bwetusaba bwetutendereza bwetusaba ziba teziri busa omukondeere ne guvuga muzawulye ennene omu naaguwulira bali abalala baali abasookayo ne bagwa ku mavivi gaabwe ne bajjako engule zaabwe ne baziteekaawo ne batandika okusinza nze sina ngule simanyi nakye baliko nange nenzira wansi ntandika okusinza netusinza kwekubuuza oli omuwaki naŋŋamba akaseera katuuse weetegeke akaseera katuuse akaseera ako omwezi gufuuka musaayi blood enjuba nefuuka ddaaka ke kaseera enjuba ngirwanagana n'omwezi eyo yepoto woolina okuyita keka akaseera kokka woolina okuyita okutuuka keeri era bw'obanga teweetegese wali mu ggulu liri neddala neeno ku nsi tosobola kutuuka wa ebikolwa byo byebikweyimirira olina okuba nga weetegese ng'obadde osaba ng'okoowoola eggulu kubanga eggulu lye twogerako lirimu emirundi ebiri waliwo eggulu lyenkugamba liri eririmu kitaffe atudde ku Namulondo eri ey'ekitiibwa ne wabawo n'obwakabaka obw'eggulu obwakabaka bw'eggulu tebuli mu ggulu obwakabaka bw'eggulu buli wano mu nsi olina okuba nga obadde osaba ng'okola bulungi ng'osiiba ng'okola buli kimu mu layini ate ng'okoowoola obwakabaka obw'eggulu obwakabaka obw'eggulu the kingdom of God is here though eggulu liri eri kitegedde kakati tuli abo ababadde basaba ebitangaala ebimyanso lightning nebijja okubwatuka okweggulu tugambye ekyali awo kumyansa okweggulu ngenda okulaba bali bonna teryatunulayo nze okwetumiikiza nti njagala kulaba waawa mukatubagira awo ng'omwezi gulwanagana obudde eno ku nsi buziba noziba nentunulayo ekimyanso kyankuba nga sikirabangako kaseera ako ng'enjuba erwanagana n'omwezi nenfa kyetwandigambye
okuzirika kubanga olaba ne bobeera wano ku nsingo badde tugeze oli mu musana nga gwakanyo ne bakuyingiza mu kizikizo okusooka oba tolaba mpaka lwogenda ng'otemya kugambye kimyanso kyankuba enzirika okumala ennaku 3 ng'oli muggulu ate gyewazirikira muggulu lino eryokusatu seeri kati biri bituuseewo okubaluka biki kati muggulu wano eryokusatu omwe aba yeetegese neno wansi ku nsi lwakweno ku nsi baba tebabiriiko kwe kunyola okubeera eri muggulu nti eno baba tebabiriiko bo tebabimanyi tubaffe tetubimanyi tetubirindirira twabivaako tulowooza katonda ye alina kukola kisaaki naye naffe tulina okuyita obwakabaka obweggulu kyekyaleeta wano yesu kristo era yalinga natuyigiriza kitaffe ali muggulu ebwakabaka bwo bujje atusomesa natuyigiriza kati andese wano muggulu ey'okusatu yamala dde okunjigiriza n'empangula emagombe n'empangula ku nsi kati nga nemerera nte muli okusatu munaye ekimyanso bwe kinkuba ozirise John waabwe ennaku 3 wazirise dda John nazirise nga ndaba emyoyo egiri mu ggulu abamu ku baava ku nsi ndaba bamalayika baba bembejja mwengwira ku Moses radio nengera radio bwenti netegereza nnyo kati ng'ali mu lusegende lw'amagye mangi nnyo nga bakumba netegereza nnyo ndaba akalevu netegereza ndaba ebikomo biki Moses radio kati balina nebatuuka ne bakyuka ne batuuka ne Moses radio bakumba kitegeera wamagye oba yali awerekerwako bamagye Fernando oza tuli magye baga Kristo simanyi naye kati ye yali mu lusiregende lwabo abakumba manyi waliyo activities nyingi kati abo babeera bakumba abalanga batendereza abalanga ate gwabeerako oyo bakuwujja malayika bwe ziyitamu n'ebyokunywa kugambye emigaati we bakumenyera omugaati n'olyako kati nengera radio yali ayambadde byambalo byebimu ne bali abaali bakumba oba byanjawulo ebyambalo eri bibeera white nga basibye muno baguyita mu kimunagiro bakye eja gold engule nga zitengalijja bwe ziti naye nga zaakako omuliro engule eza gold nga kuliko amayinja ga buli kikanga kitegeera ndaba Paulo Kafeero nindaba Pastor Iga sokoleke Paulo Kafeero wamulaba ndaba Paulo Kafeero naye ate kati ye nga ali eri mu bakadde yaleka ndooza nga oba oliawo ye yavadda mu bana abakumba nga ali eri mu bakadde ye alina gy'apoyedde alayika alindirira budde bwe kitegedde ndaba Pastor Iga ng'okwazirana kwalimu ali wano mu ggulu eryokusatu Pastor Iga waffe yennyini kyolifa teweerabidde ki kyolifa teweerabidde Pastor Iga nga mulaba ng'ali mu kwazirana ng'asaba Pastor Iga ng'asaba ng'atuyana ng'ayagala kyaki alaba endiga ze zasaasaana alaba ebintu bye bisaanabwo n'engeri gye yagendamu oba olyawo ng'emwennyamiza Pastor Iga ng'asaba naye ayambadde white takyalina kyona kakati bw'obeera wali mu ggulu eryokusatu obeera osobola aba mu lino eryokubiri n'olaba ne lino erisooka n'olaba neeno wansi nga nange olwo kati ffenna tulaba mulaba obuufuno n'amaanyi ge na buli kimu akitunuzze no ku nsi agamba mwe bwe naleka awo mu bintu byange nga temubikwasaganya bulungi ayagala asindike mwoyo mutuukirivu bano abaasigalawo batambuze ebintu nga bwe yali abitambuze naye tebabikola kitegedde Pastor Iga nga ali mu kwazirana naye mukama mulungi at least endiga ze zeesimye ali eyo abasabira naye n'endiga ze mulina okwebeereramu kubanga baba basabira naye mulina okusaba kitegedde Pastor Iga kubanga nalowooza nnyo nga mulabye neŋŋamba ono enfa gye yafaamu yafa mu ngeri nga ye eriko ebibuuza ajja atya eno muli mu mutima neŋŋamba naye nange nina ebizibu byange mbeera ndi awo nengera Mandela nga bamuyisaawo bamalayika bamusitudde bamutwala oba baali bamutwalawa nengera Kasirye Eggwanga nga talina kasigala nga ali solid alina gyali eri ye yali waggulu ku ttawa nga banagamba akanaala ng'ali ng'akuuma muggulu era wamagye bali waggulu ku ttawa bwati nga ali solid ye nga tosobola namupeeradde ejjambo ayambadde akakoofiira ke Kasirye Eggwanga nina abantu bangi nnyo nalaba abaana abato emyoyo gifudde nga tegirina kibi bangi nnyo gye balina we baali balindiridde bulindirizi bo bayambazibwa ebyambalo byabwe naye tebalina ngule kitegedde naye ndaba abaweereza ba Katonda bano simanya balevulandi simanya bano ba bishopu simanya baani naye nga nabo bakyayazira nabaagala genda mu ggulu ki
baagala kulaba. Tewasosola madiini awo. Tewaliwo nti oba ddiini ki buli omu asaba kimu kutuuka eri. Amadiini gonna weegali awo. Tewaliwo nti obuggo ddiini kigwe eri bw'otuuka eri oba ofuuse mwana wa Katonda oba ofuuse mu Kristo. Ekiri wali Kristo njogere ntya obukristo. Bw'otuuka eteriyo nti nze munayenze ndi bwe nti nze ate munayenze mbadde nva eno mu kyaki yagundi olabula eno ogamba waayi eri abagendayo nga tebagenda na mu kyaki. Tasabangako nenge eggulu ali kati golooza gwali eyo bagwa omukatuliki oba omulokola asabe ennyo gojjo genda naye nga n'oli akola ki ye yakola ebyetaagisa okukola yamanya nti waliyo oyo ayatusuubiza ajja kutukima. Kitegedde bali awo abaweereza bangi nnyo. Oh my God, ekisinga okuba ekikulu teri kulumwa. Ebyo byonna byonna oba obiraba nga n'essaala zino zisabwa naye teri kulumwa, teri kweraliikirira. Okuleka okunyolwa okubeerayo kati ku bano abaasookayo ba Saint bano betusaba ba Saint Posiano, ba Saint Andrew, ba Musa Mukasa, ba Charles Bakalolirwanga baba beeraliikirira nti kyaki zaabwe ze baaleka eno tezikyagendamu bantu. N'abantu abagendamu bagendamu kwetaasa. N'abaweereza abamu abalimu nabo tebali ku kituufu. Kati omujulizi ono Saint Yohana Maria wali kweyo church abanyolwa nnyo nga mu church ebikolebwamu si bituufu. Kati abaasaba ekyaki eneeterere ate ng'alina okusaba yeyongere eri waggulu. Kati bibeera awo osanyukamu n'onyiiga n'osanyukamu n'onyolwa. Ndowooza okusanyuka okusinga Yesu Kristo ndowooza bw'ali baakomyewo okusala omusango. Kakati kansooke nkusomeremu wano. Bible naze nayo kati nalese nene nkadde kubanga nalese nene nkadde kuba mulimu ebitabo ebimu kati nga tebirimu eno endagaano empya naye nga njagala nkusomere ku byawandika. Nina Bible kati zino bbiri kuba eyokusatu nagiwa mutabani wange naye ninayo n'endala eyokusatu. Kati eno eri portable ntambula nayo naye n'ebiseera ebisinga esigala waka. Ate eno erimu nnyo endagaano enkadde eno erimu ndagaano mpya. Kitegera kati yende ekijindeeseza nga njagala kutwalako mu ndagaano enkadde nkulage ne mu mpya wano nga Mukama waffe atusuubiza nti ajja kujja. Nsanze owuliza akayimba. Simanya ajja kukomawo ajja kudda. Mampuliza mbuyimba bwa mwoyo. Obuyimbo kakuyisiza bubi. Olwedi nange nzize nkugambye ndi mu mwoyo ogwogera ku ekyo kyennyini kyensanze owuliriza. Agamba wano eno mu Yoweri Joero. Yoweri Joero. Mweririra kubanga abantu bwe tuba tusoma Joero tetumanyi nti mu Luganda ye mukulu ono Yoweri. Bino bye biseera. Ebiseera bya Yoweri byali bizibu nnyo. Ebyo ebiseera Katonda we yajjira nate bino ebiseera sagala noloze nti bino byakusaaga kuba soma. Afterwards I will pour out my spirit on everyone. Our sons and daughters will proclaim my message. Our old men will have dreams and our younger men will see visions. At that time I will pour out my spirit even on servants, both men and women. I will give warnings of that day. In the sky and on the earth there will be bloodshed, fire and clouds of smoke. Kati bye bituukawo essaazi no bloodshed. Sokendeko malokumalira yewano. The sun will be darkened. Gufuke gubikibwe kwegamba gubenga tigukyatuukako. And the moon will turn and the moon will turn red as blood before the great and the terrible day of the Lord comes. Ngajja. Ulira. Tuli mu kitabo kya Yoweri. But all who ask the Lord for help will be saved. As the Lord has said. Nga Katonda bwagambye katikati. Some in Jerusalem will escape. Those whom I choose will survive. Will survive. Kandi nze mbadde nsanyukidde choose kubanga ndi chosen. Yekyadde kinsanyusize nnyo kubanga n'agambye some in Jerusalem will escape. And those whom I choose will serve. Ife tugenda okuweereza era tuli mu kuweereza. Will survive manja yanyo obuweereza. Ife kati twa survive nze kuona wo muyaga ogwo twawonyeewo. Tegedde kubanga
kino kye kiseera bane tuli mu biseera bya Yoweri mu birabo ebigenda mu maaso awo Mukama Katonda wajjira enzige zajja mu bino ebiseera amataba ennyanja zajja ne zeddize ebitundu byazo olukalu korona yajja mu biseera bya Yoweri okutugumbulwa ebiseera bya Yoweri wano Bayibuli weegamba nti nja kujja nteeke mwoyo mutuukirivu kwabo bendi bannonzeemu mu biseera byayo weeri biseera bya Jowero ojja kusoma Jowero wano Jowero ekyokuogamba bwete chapter eyokubiri verse 28 ojja okutandikira osome ebirala naye nze kakati wano mu ndagaano enkadde Mukama Katonda amaze okukindaga nti mu biseera ebyo nja kukomawo nja kujja mu kaseera akazibu buli kimu kyefudde kati wano mu kubikkulirwa nze kati nga mbikkulirwa nga nze Chosen John kuba kati wano tuvudde mu ndagaano empya kati tugenze mu kubikkulirwa kitabo kya Yoweri ekyo nange kyanneewuunyisa nnyo kitegedde okay kati katandikire wano eri Revelation chapter 3 verse 10 because you have kept my word about patience endurance I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. I am coming soon. Hold fast what you have so that no one may seize your crown. Nyweza kyokutte mu kaseera aka Yoweri. The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Katugenda koma oti tugenda kusanga oyo agenda okuwangula kati okubikkulirwa kundaga nti byayogerwa mu Yoweri mu ndagaano enkadde bikomyewo mu ndagaano ki empya nga bituukawo kubanga luli byali birangirirwa oyo Yoweri yali mulanzi yabiwandiika naga abijja tuukawo kati kano ke kaseera guluza mu mwana Adamu aliroza kaseera ki ku bino byolaba ebiriwo kati ku mbeera gye tuyitamu guluza kaseera ki kekali akayimba genkusanza okuwuliza nti ajja kujja ebiro bino abitwale atuwe ebiro ebirungi beyasuubiza ate biri mu kuwandiikibwa mu ndagaano enkadde Yesu Kristo najja mu ndagaano empya naye n'ayigiriza n'atugamba ngenda kukomawo ngenda kujja nga mubbi I will come like a thief ngenda kujja abaana abatebeetegese era yajja kakati ebyo byawandiikibwa bikulaga nti nze nali nindiridde obwakabaka bwa Katonda bujje era nga mbukoowoola sinze nzekka n'abalagi bali bangi n'amawanga na buli omu asaba tubadde tulindiridde akaseera kano tuyiweeko mwoyo tuweewo amaanyi mu linnya erya Yesu tugenda wonya endwadde tugenda kukwata ziddoola blood nze ate nina okukkiriza kwa maanyi nnyo ng'ovudde mu bino betulimu bino ebitubonyabonya mu mwoyo we are winners tumaze okuwangula kubanze bwe nafuna okwolesebwa mu 2021 nasoma ebintu bino nga sibitegeera. This is just a confirmation that it has happened. Kuno kukakasa nti because eki bituseewo kati njagala obankongere yoba mu ggulu liri eddala nkutwale lulala kubanga ndaba eggulu wali wanyumiriza Paulo Kafeera awo kati wano Moze Radio ebyo buyimbi tebabimanyi anti kakati ebyo mbiraba wano muzine ennaku 3 nga ekitangala kinkubye naye ate kyamala namala nenzira engulu kati mbadde abo book byo ako kekafaananyi kembadde nkuwaddeko mbadde nalankulage wano kati ate nga nzize engulu so kati wano ngoze engulu ejja ku episode ejjako so kati nyumya wano Moses Radio bankutomba biro Paulo Kafeero Moses Radio Jeno waliwo n'abalala bangi nnyo abawandiisi b'ebitabo waliwo abalala abayimbi waliwo abaweereza ba Katonda waliwo saddaaka ziri ezasooka nalaba Abe Pastor Balabye ekkubo wamulabako sijja kunyinyiza oba namula naye nga simumanyi nti ono nalaba Abe oli gwe baasanjaga Kaini gwe yasala namulaba gyali mutukuvu gyali Abe namulaba kakati Moses Radio bano n'ebitonde ebirala ebiriyo bali mu nnimiro
kati va ku bino ebyaffe nti ffe tuli mu ggulu waliwo eggulu ffe we tulindirira naye bano bo Moses Radio benkugamba bennalaba wano mu kuzirika wali nga bakumba ate bo tebali wano eno mulina eggulu lye tulimu waliwo ennimiro gye bali enjoyoto obulungi mulimu ebimuli mulimu ebibala mulimu emigga egikulukuta mulimu ensozi mulimu ebiwuka mulimu ebiwojjolo mulimu ebisolo mulimu buli kimu kyonna kyonna kakati eyo bo gye bakola ki gye bali bakumba badde n'obadde eri bo bali awo mu nnimiro eyo ensuubizi bakumba banyize obanga basanyufu of course ero lwakuba kati ye Moses Radio ali solid neri era yakumba ali abamu anti kati okunyolwa jukira muboli awo n'engeri gye yagenda kitegeera kwa kati mwana abamu tugenda tetwetegese zinibaza mukama nti alisi nasobodde okwolesebwa nemba nga ate nkyali mulamu kubanga abamu ogenda okufuna okwolesebwa okwo ng'otuuseeyo enogamba mukama laba jemba we wasigadde segede era nze nwana nnyo bukubiriro okulanga nkyusa embeera zange ez'ensi eno okusobola okubuusa abamu ku bana babakkiriza nti kituufu bwe bitu bwe bitambula eki kitegedde kubanga sijja kugamba bulungi ki nkugereze ntya abantu bano gye bali eri mu nnimiro gye bali bakunywesa bunywesa bamalayika bakunaaza bunaaza bwe bakuwujja ukitegedde bamenya omugaati n'olya okulya ebibala ukitegedde kugambye oba eri mu ggulu boogera n'ebisolo oba oli awo nolaba oli ng'agenze ku kisolo nolaba ng'anyumya nakyo nakiweweeta nakyo nekisanyuka ne basanyuka ne babuuka ne bagenda nolaba omulala ng'ali ku kisolo ekyalo bampologoma agituddeko emutwala oli naakuyitako ng'ali ku kinyonyi akivuga bannange kutidde essanyu emisota gyegiri byonna kitegedde byonna ebitonde eri gyebiri emisota mu ggulu waliyo emisota giri naate emirala era egy'enjawulo nga girina emitwe egy'enjawulo waliwo ebinyonyi nga birina ebiwawaatiro 6 kati waliwo ate ebisolo ebimu nga birina amaaso like eyes mu maaso n'emabega nga kyo kirina amaaso buli wamu wonna nga kiraba tekyetaaga kukyuka ebitonde ebiri mu ggulu yanjawulo bitonde kati otunula bwoti nolaba eri waggulu mu bbanga gye tulina ogiyita okugenda mu ggulu erisembayo nga waliyo ate ebyeyo mu bbanga ebibuuka bingi nnyo ebinyonyi ebibuuka waliyo babiyita batya ebiwuka bino dragon fly waliyo ebiwojjolo biki buli kimu nga tekikoowa kutendereza buli lunaku ekigambo kimu hole gwali waggulu eyo ozana niwe kiba kibuuka niwe bano balediyo nga bakumba niwe babajulize nga bakola ki ozana gwatudde mu ntebe eyo waggulu ekitiibwa n'ettendo bikuddire osaanidde you are honorable you are tegedde ozana ensenene gyeziri waliyo kubonze focus yali ku namasaka kati abalowooza ku nsenene focus yali ku nagenda mu ggulu nalya ku nsenene focus yali kulaba Katonda naye kati wano mu ggulu we natuukira nkunyumiza ebyo bye nalabawo nze ng'omwoyo guli gumugo kintu kingamba kimu kyokka tuvadde wano tutuuke mu ggulu liri kakati naate tuba tukyali awo mwere eggulu mbuuza omu ku bakulu abali awo ne mugamba kakati bino byonna nga bituuseewo tugenda tutyeri nti era ojalindirira ojja kulaba bamalayika 7 abakuuma eggulu nga bakutte emikondeere buli ssaawa ebeerako okweteekateeka malayika omu naafuwa omukondeere malayika owokubiri bamalayika 7 kakati okweteekateeka okubeera awo tugenda kuyingira ki mu ggulu liri waliwo ebirala ebikolebwayo kati wano tukyali muli neggulu wano eno ndaba ebyo byonna ndaba bamalayika bali nga bakutte emimuli torch twandikise torch emimuli nga giriko omuliro gyaka kati ffeno tukozesa oba kando bakutte emimuli nga gyaka nga gibumbujja emimuli malayika 7 nga bagikutte bayimidde ku nzigi z'eggulu balindiridde time eyo etuuke eggulu likole ki abateekeddwa okugenda tugende banne nga tuli awo tulindiridde kakati nze ekyasinga okunenyamiza ennyo nga ndaba bano bannanga abalala abaasookayo ba saints bambadde engule ziriko ki omuliro nze sinafuna ngule sinafuna na byambalo biri kati wenzira engulu nga nvuddeyo mu kuzirika ngenda okudda engulu nga bamalayika bansitudde
bansitudde ngenda okwetegereza ndowooza oba tutuse mu ggulu liri ngenda okumaga amaga okwetegereza obulungi nga ndaba ate tuli wano we twakoze eki we nali neŋŋamba kisoboka kitya nempulira eddoboozi okuva eri waggulu eri ewasembayo nga ligamba oyo mumufunire ebyambalo mumufunire engule omunagene wagenda okuwummulira era mu kaseera ako bamalayika akalulu n'enduulu ne kubali abalala baali basigaddeyo mu ggulu enyo kuyo kubuukabuuka kasita eddoboozi eryo baaliwulira bamalayika ne bantwala ne bandaga weema mu Luganda ebeera tenti weema ne bandaga weema nga mulimu entebe ebajiddwa bulungi ne banfunira ebyambalo ebya white nembiteekako ne bampa ne guli omunagiro ogwa golodi nenguteekako kati engule eyo saagiteekako nasigala njikutte mu ngalo bo yo baagimpa nenjikwata mu ngalo ne bantwala mpaka nentuula mu ntebe eri muweema eri buli bamu balina waliyo ziweema nyingi nnyo abajulizi abamu balina weema zaabwe buli kati nange bandaze eyange nentuula awo nenindirira ekiddako bampadde ekikompe kya golodi mwenywera ne bampa essowaani ne bampa ekisanduuku kinene nnyo ekisanduuku keesi nga kinene nnyo ne bakireta ne bakisulawo bamalayika ngenda kubikulamu bwenti nga mulimu essaala zembadde ensoma nonno nga mulimu essaala ki obusaala butini naye nga ekisanduuku kinene bwekiti naye nga mulimu obusaala buti ne baŋŋamba ezo essaala zobadde osaba ekisanduuku nga kinene nga kindaga nina okusaba ennyo ekisanduuku kijjule nga bandaga togenda kulya buli ekisanduuku nakyo weekiri awo kakati nze nasigala nsaba njagala mu pulogulamu eddako nkulaga wano tuva tutya mu weema eno kubanga emikondeere gyafuuyibwa tayimu yatuuka Yesu Kristo n'agolola emikono gye Yesu Kristo agolola emikono gye n'akwata engule yange Yesu Kristo agolola emikono gye ne giyita mu ggulu liri gy'ava ne gijja mpaka wano muli neryaffe mpaka mu weema yange ng'ali ku kire n'akwata engule n'aginyambaza ndi mu weema ntudde mu ntebe ya ebitiibwa olwaginteekako bwe nempulira nga okuva ku mutwe mpaka eno mu bigere waliwo amasannyalaze agakuyitamu nempulira nga endowooza ekyuse nempulira nga bwenzisa mpulira mpoomerwa nempulira nga mpulira amaloboozi mangi ag'ebintu ebyenjawulo ebiri mu ggulu ebyogera bye nali siwulira ebyali bisaba ntandika okubiwulira nga mpulira nyonyonyo nentandika okulaba nga ndaba ebintu bingi nnyo bye mbadde siraba nendaba engule z'abano be nasangayo ezibadde zaako omuliro nga zibadde zibumbujja nga zizikidde kyaneewuunyisa nnyo nembuuza omu ku bamalayika amugamba bali engule zaabwe zabadde obwedda zibumbujja omuliro nga zizikidde naŋŋamba tezizikidde gwoyase kati oli omu ku bo kitegeeza olaba bulala luli nali ndaba bulala nga sindaba kwaka kati Yesu amaze okuteekako engule nindirira kugenda muki mu ggulu liri erisembayo blood okulinda okuli awo era ebyeggulu tujja tutandikiraawo nga maze okufuna engule eyo eri engule mukama wange ewooma eri engule ewooma tutandikirawo episode eddako tandikirawo tunamaliriza mu ggulu eyo waliyo okufumba eri kufumba kyokuli onoga bunozi ku muti amazzi osena busene awo noonywa omugaati tebagufumba sasa bino ebiga nti kwata enkoko gitte tewakyali kutta nkoko ebisolo ebisolo si byakulya bisolo byakunyumya nabyo ebisolo byakukituulako baweereza bannaffe era baweereza ffe kubanga baweereza ffe kati baweereza ffe emyoyo egituuseeyo horses nolaba endogoyi nga nyingi nga za white ziyitawo nga zigenda zikumba nga kuliko abaziriko ne bagenda neffe eno tezikyalabika kuba nalaba endogoyi nga nyingi nga kuliko abasajja nga bambadde nga balina n'ebyokulwanyisa balina engabo biki naye waliwo Bible wegamba nti kwate yambala ebyokulwanyisa okwate tugenda mu lutalo nalaba endogoyi nga nyingi okufugaza sitaani azigenda batandika emboozi y'eggulu gomwana wa Katonda ali eyo tugenda tandikira mu episode yaffe eddako just mu kusembayo bannaye kano kakulu
siri bulungi neetaaga kubuyambi kanziremu basomere ku namba yange mwana wa Katonda wenna aliyo nyamba kyonna neziba 15 neziba mmeka nteekeraako 0709657531 nga bwe tulinde 0709657531 nga bwe tulindirira studio nga bwe wansuubiza yo nze mpulira muli Katonda bye yatusuubiza tasobola kubanga mulimba studio akadde kamu n'ekitundu twetaaga laptop sound card ne microphone olwo oveeyo eri mazzi gy'osula tufuneyo akazigo ka mitwalo 10 emyezi emeka ebyo nabyo nteekateeka nze nanoonya nno namutaddeko kubanga nze kasita katika kigambo kya Katonda kiramu n'ennyumba y'emitwalo 10 erirodda nyumba y'emitwalo nyingi nnyo mu luwafuna eri gye nava okugenda ebyo yali ya 10 nsobola yezo naye nfune nyumba ya mitwalo 10 gomanya emyezi 3 agenda kuba njiyiza obulango bungi nja kuba nkyusiza obulamu nga sirowooza ku mayirungi sirowooza ku njayi nze studio egenda kukola mu linnya lya Yesu tugenda gifuna Katonda akugabirire bino byonna agende nga akwoza tuwangule. Amina. Weewaawo luno lutalo genda mu ggulu lutalo lwennyini sikuseeyeeya tulwanireko bannaffe gwali eyo awulidde omulanga gwoyo alumwa ng'otandikira kugwa Chosen John asiiba njala osobola okumuyamba ne tutandikirawo obuweereza oyagatandika Labonja de Foundation ku mutima gwo ne ku kyalo kyo osobola otandika ne siringi 10 ng'olusiga mukulu ono afuna ekyokulya obuweereza butandikira awo gifuule n'enkola osobola gamba nti nze buli mwezi nja kuwangayo omutwalo gumobe 15 omuntu yenna gwe nasanga enjala emuluma obuweereza butandikira awo twaluna n'ensi yange weraba.